nze ekibala kye nasooka okukuba kyali X5 ekikadde awali street yawo siwe nsokanga okumanyira ndowoozeera bwe navaaka Liza ate nakumanya oba walinga n'abaana ba dansa si bye biseera okulika lwekyo webale nnyo nga baagala okunyingiza karaoke naye nga nze exactly we nakumanyira wekyaliwa Rachel gyali eyeewowe abeerawo awo empala awo nga ku Katuba bayira we n'oŋŋamba nako nti obeera Mpala obeera Mpala sisulangayo-kko ojjukira nga nasulako Katabi nensulako ku Bayita nensulako mu Lugonjo wa mirundi 2 nensulako mu Kinyarwanda nensulako ne weewalala ojjukira nga Nelly bakyali ku Jjumba awo Jjumba ng'ekyali awo ku Kikalina Jjumba mpozi yeeriwa Jjumba eno mobile disco sound Nelly kidije Nelly ebiseera ebyo nga Jjumba ekyali awo ku Kikalina oba saabifolo ku Kikalina kyo kye nagendayo mmanyiyo Kikalina kyawa kubayita Empala ku stage wenyine Empala ku stage Kikalina ekiri awo Kikalina kyoyitamu bwoti n'ogenda ku Mango saagendawo naye nga ku Mango mmanyiwo eyo shortcut eri awo gimanyi yanagiyitangamu nga ngenda ku Mango kuba Mango fa baagiggulawo awo ebyo biseera nze nga manyi nti obeera mu Mpala omwo just nakoleramuko naye saasulamu ekintu kira kyowangaza ye namba y'essimu eyange anti eyo gy'olina ku WhatsApp yabula omanyirwa lwaki okikubako toyitamu gikubyeko akazungu ne kankwata tekisoboka bejaddala kangambye nteekako voice mail tekisoboka sinie ene namba yange eyo eri ku WhatsApp yenyini oza lwaki namaze nenkuba ku WhatsApp nsanzeeko missed call ku simu iye nsanze onkubidde ino kyokka yandaze nti sobola kufuna tekisoboka gwe wekka ekikoze gwe wekka wali yali akiŋŋambye naye ogiwangaza eyo namba bukyantandika kukwata masimu nasookera ku UTL kati yeeno layini yange eyooko bukyantandika kukwata masimu kuba nasookera mu mapeesa watandikira ku Mango natandikira ku UTL siri wajjo alize nenga sasa okulaba abatulaba nze DJ Senior Bidder Mix wizard ono oji wange achemanyi wale ekintu kisinga oluma okubeera n'omuwala nga omwegomba naye n'atuuka n'okkiriza nti oyo sijja kulya oyo sister wange oyo sijja kulya naye saakola move naye wankubiranga eri mu mutima n'oguma musajja era ekyandetera okukujjako nnyo ebirowoozo oba oli awo nalikoze move afuna akakyala Suzani byebyo ebiseera ebyo neŋŋamba bwabanga Suzani mwali badda ate nga Suzani nga yalinga kyali wange exactly we nabeereranga ekatabi nga nabo weebale nnyo mpaka kati kyali wange sijja kugamba nti yali bwe ngamba nti yali kiba kitegeeza twekyawa awo neŋŋamba wayi Betty kamwesonyiwe kyokka ebiseera ebyo wabeeranga ne Suzani ate ng'olaba nze ne Suzani no nasooka kulaba ggwe nga tonalaba Suzani bw'owagira n'olaba Suzani we namala ate Suzani n'akwanguyira teyanyanguyira yampa obuzibu naye yampa essuubi nti essuubi weeriri nti nali nsobola okufuna kye nali njagala era nenemerako nalemerako nno nemerako nayita mu bintu bingi nnyo nebale nemufuna naye nemukumufuna embirigo zaali nyingi siyinza kwerabira olumu twakuba ekikondo awo ku Night Riders saalio saabiriimu ku Night Riders awo DJ Hasani omujjukira DJ Hasani kana hanyarwa mujjukira kyali wange ayo nvuuka kyali wange ng'akwekiika namukozeeko ne story nno yali ankika bagagga Raila walayi nga yaleeta bagagga lwaki byebintu anti kati abavubuka abo balaba bajja ne bafuna abagagga namukozeeko ne story nno ngenda giteekayo ku
ku YouTube okuba jajjiraba. Okay. Kati bwe bafuna abagagga kati olw'okwagala okulya ku mugagga nga bagamba ninayo sister wange mukuwenga era weetagira okubeera n'omuntu zinga mukuwa nga munyumirwa nga mukyakala kati mu bantu bonna lwaki yanoonyangayo Suzaniwo ekyaliwo nti yali amanyaasa yali amanyi nti nali Yalamani. Okay. Nga sirina gye ntwala Suzani yali mwala mulungi. Nakozesa omukisa ogwo. Suzani yali mwala mulungi. Ne kati akyali mulungi. Ati nja saagala bamulaba kati balooze nti alungiye kati. Yali mulungi kubadda naturally beautiful. Yeah man. Kati Hassan nga alina mulindooza nti sina gye mutwala. Tajja kulemerera. Ne yeerabira nti ebintu bya mutima. Ebitala kuba bya nsawo. Bino ebintu bya waleti bino oba bimeruseewo oba mulembe ki naye era nzira sinaba bipiikinga bulungi ebintu bya waleti ebyo yefe abakyali ku original ojja kuseka siniya yensonga lwaki tondabangako na musajja sikulabangako na musajja omanyi kati lizi nkubulira mazima natuukako time nga nkulaba mu bbaala omutima neŋŋamba ono omuwala oba oba yayingira ebyala ezibya wallahi nakirowoozaako sigwe weka naye kyaŋŋumya lumu era olwo lwogambye nti lwe nakola ku Fire Dice ye nagenda yogezaako okujjukira abantu ala naye sijjukira bulungi bannange nagumira awo neŋŋamba ezi wange si musiyazi ebyaddala kati n'abandi ababalowooza ndi mbega wa State House ebyaddala babiŋŋamba nnyo naye gw'olimbega gwe omanyi oli wanjabula oba ojja mu bbaala ebintu weeyisanga basajja oba ogenda ozannya puulu ku TV olabako emipiira akayimbo zinakamu nakamu nentuula tobanga bawala balala ntuyane ninga ntuyanira ki gampaka waliwo asasula ate nvaayo nnyumiddwa owekitegeera ekintu ekyo nekyakyesaakulabamu abawala kati twabanga mu bikiringa ebyo nga abawala wabawo omuzungu azze bonna bayaayana ne bayikawo abo wabweru naye gwe saakirabako ate bayida be banno bewalinga nabo nga babikola ate abo bewandabanga nabo era bansanganga mu bbaala lizo oli wano wembeera we baagala okubeera ebyaddala ne bagezaako okukoppa embeera zange ne zibalema ate bw'ojja n'oneetungako ng'olina ebibeera bye ssaagala era nkwejjako ekyo kyo nkimanyi nkwejjako nkimanyi ne waba musajja oba okitegeera ekintu ekyo ninga agyendi sinna gye wabulira mbaayo mu ntebe omwo n'ensirika osirika nnyo olimba bwekya osirika nnyo olimba mbeera mune kati siniyankola olumu mba ne ba investor nga njagala tukigguse kakati siriya tojja kungamba nti oyina investor nze nve ewaka naabe ennyambala enzije investor aliwaawo mundage nti wuuyo kakati ntandike nti anfukamire mubuuze mugambe siniya yantumye mugambe siniya oba kitegeera ekintu ekyo nebbanga omanyi nkozesa nnyo lifaaro y'ebbaala ebbanga limaze mu bbaala nti mwe tusinza having fun mwe tusinza ofuna ne zino memories zetusharinga olwaleero ebbanga lyenkulabye mu bbaala wali badde omanyi engeri abakazi gye beetegamu ani agaye nti sigimanyi naye sikulabangako kati gombeezaawo ate wayigaako ojja mu bbaala ne weegulira omwenge lwaki mba seegulira omukazi ajja kuweebwa era nga bakuweera mu bbaala kati nze nzija na zange nenyumirwa naye ate bampa kituufu bampa gwe bagambye tebampa waliwo wansanga nkolako effujjo nga siniyabakuwe bwentyo nabaliiza akyamusa ekireero bwentyo kitera obaawo omulundi gumu mu mwaka oba ebiri mu mwaka omuntu yali akwiseko malaaya nnyo kyava ku kye ate era basajja kuba omukazi tojja kuva eri omuvume malaaya kati kuki musajja mbadde manyedabaka basajja balaba nga olina ssente olabika bulungi oba n'abasajja balina ssente batandika ogamba oyo malaaya ekyo nakyo kiri awo ekyokubiri omuntu ajja n'akubeeramu n'essuubi
oli mukazi oba oli muwala ye musajja kati bw'alaba nga tewaliwo any chance n'atandika biki nga oba nkikugambe ntya oba kale bwakwana n'omugana nga tekijja soboka tusigale nga tuli bakyali awo n'amera akasajja oli malaaya ani asobola okwana gwe wojjidde ng'onkwana obadde tokiraba nti oba okitegeera naye nga bakyogera olw'okuba ennugu naye ate tebindya sini oli bw'ava eri n'agamba sini oli musezi osera mu bulamu bw'osera kikulya kikulya mbanga takiwulira nakiwulira ate bwe nategeera nti ebigambo tebikalabula sikiini yogera bibyo nze nsigala ndi ku mulamwa gwange awo kitegeera ekintu ekyo wabawo stage wootuuka nga newe boogera ki tekikyasobola kukunyeenya naye nga twakajja bingi ebyatunyenyanga ne tugendanga mutoyize ebbaala ne tukaaba oli serious obanga mwana wa ssomero olwo nga bakoze eki nti ojja kgenda ku ssomero omwana akole kyakutiizinga akubuulinga okaaba oddeyo ewaka ogambe ne maama enkya sidda ku ssomero kati naffe bwe byalinga bwe twasooka ng'oyingira nga tukyali bapya mu bbaala ngoyinza obeerawo omuntu n'akulinnya ng'osuubira ajja kugamba sole nagalaba nno kano bano enanvuma kano n'obeerawo naye ebbaala n'ogikyawa tuwulira nga toyina mire naye kati amanzijukira oba ninawe nakuyitangako ng'ogambe eyo nze sijjayo wantama oba wa walina okuba nga waali wabunya abantu ababunyabunya sini atajja kunzanga olimba olaba ne KFM ng'ekyajjuza mu Night Riders nabeeranga waggulu era ebiseera ebisinga mwansanga nga wakusagala bintu byakutuuyana anti kale n'essimu yenywedde sagala bintu byakutuuyana ogenza owunya bulungi ovaayo owunya ensuza abantu 100 obasigera ekintu ekyo era naye kibeera mu bbaala sibisobola nze mbonsange mu bbaala nti byaki njagala nga bwe nazze nga ndi fresh nzireyo nga ndi fresh kyovola seetiyula kutuuyana nkwawa muwala akuyitako awunyanga embuzi ennume naye nga muwala n'omulanga yakula bulungi nekivaako ate obaire olaba nalirooza nti ezo ensu zivaako kavubuka abaamu ng'alinga omukulu naye ate ng'empinya gyawonyamu ekusobera nga tetegerekeka kati beeba abantu nga teyeefaako ng'alina engoye ennungi yakula bulungi alabika bulungi alina sikiini nnungi naye ng'ekisu ekimuvaamu tekitegerekeka ate ekyewuunyisa ng'alina emikwano abamutambulirako naye nga tebasobola namugamba nti akasu koovaamu si kalungi yegyo emikwano oba baba batya kumufiirwa alabika ne ssente abassaamu kaakati nze ne bw'oba onteekamu ssente akabi ke mba nkulabyeko nkuzza ebbali bw'oba oli kyali wange nenkugamba ojja kuswala mu bantu ojja kuswala mbaddeko nabo mbaddeko nabo ng'omulaba waliwo ekitali kituufu naye omuntu bw'oba omwagala nga kyaliwo nga tofeekinga lwaki oba tomugamba si mu bantu nti naye muzze bali mukuba akaama abantu tutya amazima kati nze bw'onnyigira nga nkugambye amazima siniya nze mba nina kwesonyiwa mba nina kwesonyiwa ate mukama yannyamba nti sigenderangako wansi w'omuntu nti ondabe out wali wagula omwenge nga muwala munnange kyese kikirabangako mbu ndi out nize gundi kamulunda mpe transport nze nakula ndi independent okitegeera ekintu ekyo onzijukiza n'olunaku lwe twali twagala kudropingako n'ogaana okitegeera ekintu ekyo naye nga bawala bameka abagaana lifuti nze n'omwenge wagungulira neŋŋaana nedda ssebo ndi bulungi ate olaba ebiseera ebisinga omuntu ng'oggyeko bana bakola effujjo naye kati omuntu wabaawo omuntu nga ali genuine ng'alabye oba tolina kyakunywa oba ekyokunywa kyokutakigenderera nagamba kamufiiringa apo nga tanabakaliza ate bw'ombuuza ŋŋamba nedda ndi bulungi gwe leeta buleesi oba okitegeera ekintu ekyo tuba twagala kubuuza with affirmation otegeere nti lwaki obuuza obutali butwa lwaki obuuza gwe leeta buleesi ne bwe mba ninawo 10 leeta eyiyeemu otopingewo ziwere 11 eba enanywebwa nga lwaki tenywebwa ne bwenjigaba kasita oba ompaddi abantu baba ne principles zaabwe siniya kituufu kituufu olina musajja kati ku myaka gyange sinyambeerewo nga sirina musajja ddala ddala mbasirirwe zibyani
Anti simulaba ngakona anti. Kituufu ate era oyinza obutamulaba. Owulira. Acho bomulaba. Ale majeka kaddo nokulaba muko. Tutegere muko komimwanyi nazze bulungi. Omuko abayina kubeera yeeyo. Olebanideko musajja alizi. Kisobola. Kati no kankusese. Waliwo scenario yali ebala sijja jogera naye we ndoza njogera scenario yinza okujukira we yali. Tebaawo. Nga bankubira essimu nti gwe. Mukazi obalwanye wano. Konze mukazi wange yani. Jono omwalo omweru azanya pool bananga omutima gwankuba. Nga manyi gwe. Naye kati kyataddeko ekya mukazi wo ekisoka kimbuza nga naye aterize. Simukwanangako. Bawala bangi abazanya pool nga beero. Akumutima gwanzira ku gwe. Okay. Kuba kintu kye engeri gya kinyalamu nga pool kye kintu kyasinga okola mu bbaala. Konze kibadde kitya beekubye wana amacupa naye tutegedde balwanira muzungu naye omuwala abulidinga bubi nnyo bambi kati later on ekiro esimu bankubira kiro kati ugenda okuza ku mata bagamba bakumye omuwala n'afa. Ojjukira omuwala gwe bakuba ecupa oba yalwalamu ennaku n'afa oba yafiirawo ekiro ekyo ebbaala tojogera naye mu ntebe. Bwe mpulira eccupa yali mbeerera. Ye muntu gwe nalabako ng'akuba omuwala eccupa. Era omuwala oyo baali bavudde Kampala bwe nawulira. Feesezi zaabwe zaali mpya. Nali sizimanyi. Wabula embeerera tagenda. Era abawala abaalinga bana baali kikoosi. Ati embeerera naturally muntu wa ntalo. Kituufu. Okitegeera ate tanyigirwa mu ttooki. Mulwanyi ate muyombi. Kituufu. Nze embeera sizisobola. Naye yakakkana. Ngwe kyeyekole Sudaani okimanyi ng'ogamba mbu yakakkana. Bw'akomawo wano bw'olaba omubiri gwe gujjudde enkwagulu. Namusanga yeewa ku gundi ku Rev. Olwokuna lwa wikendi yagwa. Essebo namusanga ku Rev awo. Bannange nga yakyuka yenna kati sinali simutegere namutegeera. Nja namunoonyaako nja namunoonyaako ndaba batusobola onyumyamu Sudaani. Yaddayo. Eyo yokka gy'asobola okubeera. Bebenkanya embeera ze. Weebale nnyo. Sudaani yemusobola. Sigendangayo naye ababeerayo bakomawo batugamba. Kati nkubuuziza sitole y'omwala oli eyafa. Gwe baakuba eccupa. Naye sijjukira bago baakuba eccupa yafa naye incident zaali ziri awo nga zegobeka naye nga kati baga omuwala yafa bakuba baamukuba eccupa baamukubira ku bbaala. Okay. Settlement weto we yali. Nyinza okuba ntaddewo eccupa kuba ndowooza mukuba essimu eri yankubirwa nga bagamba mukazi we bamukubye eccupa. Naye kyali bwe kityawo. Kati tukitwale nti gwe walabako abala balwana. Ebyo bintu ebyo tubiraba nga balwanira mu bbaala kyekikogira. Bwe mbiraba nga balwana. Nga bawala banno. Nga bawala bannange bwe mbamba manyi bw'aba tannalwana mugamba tolwana. Era singa nkubuulira abawala abazze banjoininga out basobola okugamba Lizi si muntu wa buvuyo, Lizi tayagala bayomba, saagala kutuula na muntu aleekaana mu bbaala kuba oba osika attention y'abantu baba bajja tutunuulira. Bwe bamala otutunuulira buli akuyitako tewaba akuwa respect. Baba grading kyekimu. Weebale nnyo ate nga toli kyekimu. So nze kati nange bwentyo bwenkola kinti bw'oba oli nange oba owulira nga oyagala kuyomba n'oli omuwala yimuka okole ki ogende waali muyomba oba mwekuba okumewo tuule nange. So olunaku mbeerera lwe yakuba omuwala eccupa nalimu but I was not her friend. Twali twogera naye nali sibeera naye mbwe tubeera out tubeere babiri. Kati nange nali byange in fact oba nalina kupuulu nga nzanya. Enda okuwulira tuuka ku muwala nga mbeerera adduse nenga omuwala afuuwa omusaayi. Oba okitegeera ekintu ekyo. Ngenda okubuuzabuuzaako bali mu kwetala badde eno nga bw'omanyi ebintu byakavuyo. Kyekibaddewo nti mbeerera yamukubye eccupa. Ebiseera ng'akyali n'omumerika we Lee. Ebyo ebiseera. Kati siri sure oba yoyo yamala n'afa oba mulala. Bwe biba ebiseera nga mbeera akyali n'omuzungu. Ebyo biba byadda. Ebyo biba bya maaso wano. Okay. Byenjogerako byamabegako. Byamabegako actually bandooza
next live eyo bayali ekyaliwo naye kati webibanga bya mabegako nze sijja gamba nti nali nnwanyeeko naye nali nkubye ku muwala era oyo omugenzi Katushabe yafa mpita mutemu actually Katushabe yali yawaali yafudde mpita mutemu nga buli lwe muyitako ogamba otya mutemu gwe koze naye Katushabe mwana naye nga asaaga yali nga asaaga kati kyali bwe kiti kati okimanyi bali bagamba gwe nze mbeereza naye ate sinze gobakuba tewali yankubye confusing bwati naye ate saamukuba nze siniya bonyiza ne ziviirako ddala seetagisa kwata cupa kukuba bw'oba musajja wakiri nkuluma so akwata cupa nenjikuba omuntu kati bw'abanga yooyo teyali balabula yali kirabu kati bino ebintu byange byembeera obwomu ndi mu riders omwo ndi kawunta ndi byange naye nga n'obudde bukoze eki bugenderera n'oyo omugenzi Bachu ng'akyakola ku pool kati nali nvazajja pool kati nga nkooye nentuula kawunta saa nga 9 eyo zigenda mu 10 nga nkyasula awo ekatabi era awo kumpi ne fire and ice awo nakatandika obulamu nebbaala sinnalwamu kati ntudde bwomu kwolwo olwekyo oba yali alazeewa teyanjoyininga kuba oyo olwekyo ndudde naye kituufu ndudde naye oyo olwekyo kati ntudde kawunta bwe nti nga nywa tasika malt kati saidi zeno kawunta nga waliyo abaami oba baali basatu kati nga bamanya abasajja nti alaba omukazi n'atuma gundi yali mu kawunta toli oba kaali Kanyarwanda oba kaabulirawo abaami asembayo kalaba nga kalwadde katibbi ntera omulaba eno naye ali okay ene kitale eno okay ali okay alabika okay oba bwatyo omulaba nga alina kagaali nga alina byavuga nga alina n'amaanyi agatambula obulungi awo kirungi naye alayika yava mu bbaala oba n'omwenge n'aguvaako bwebitu okay ndowooza ne treatment ya TB n'agifuna kirabika kati by then oyo Tony yali akola ki yali mu kawunta yali mu kawunta kati nalinawo ecupa emu ennamba n'ey'ekitundu tasika mauti ngenda okulaba Tony ampe ecupa 2 by then nga riders omwo nga batundamu enkoko deep fried saidi zeno nzijukira bulungi kati ngenda okulaba bamani andeetira ecupa 2 konze yatezivudde wanti oli omwami yakuweereza konze neyanziza nga ntuula ku bbiya yange bwogo kati nga zireeta omuwala namulabako ng'azannya puulu awo ne Bachu ng'omuwala ajja simumanyi simulabangako gyebale nnyabo konze kaali naawe gyebale onywa wekka nze sirina kyakunywa ng'alinga omutamiivu ng'alinga zzola omukkoye kati olw'obutayagala kumpogganya nakwata bukwasi cupa ki nga ngimuwa ennamba saagisaanukula yagiwa Tony yagisaanukula n'addayo azanye puulu kati ngenda okuwulira enjala ennuma ate nnamu akasinti kange kwe kuyita waitress by then baali bakozesa ba waiters bokka abalinzi kwe kuyita wait omu tiwaliyo enkoko wali mu kitchen nti kigenda ondeetereyo ekiwawaatiro oba kyalinga nakyago mu kitundu bakiseeranga twagiryako nze nagiryanga yali ya bbeeyi naye ngeema kituufu nga bagindeetera mba naakakikwatako bwe nti omuwala yeewuuyo nze ompa bibbiya byokka bindeege gonywa bw'olya omanyi kye nakola siniya najjako ndowooza kano nga bwomanya ekiwawaatiro yasanga gye sindimukutulako kaneeno kenasigaza nenkwata essowaani y'enkoko nengikola nze saagala kuyomba era n'enkoko n'agikwata nebbiya ye n'addayo ku puulu kati mba ndi awo eyagula bbiya nga tasembera mbuuzeeko mune nga bwomanya ebyabasajja ebyebbaala omusajja how are you konza I'm fine olwamala ekigambo I'm fine gai mune n'amuyita n'addayo siniya nali katebe bwe nti ntudde ndi byange omuntu yankwata wano olugoyi nansika kati mu kuyaayaana neneekwata kawunta bwe nti akatebe nenkavaako oli wano njagalira omusajja naye nagamba ono omuwala amanyira oli omuwala y'omwoyo eyajja n'anoona bbiya eyajja n'anoona enkoko yansika katono nkuba omutwe wansi kati mu kuva katebe siniya bw'obeera gwofukamira n'omweyanza toyinza nagamba gwe kyonoonya kati kankikuwe namukwata bulungi nemujja awali obutebe n'amacupa nemutereeza ku dance floor ebazinira nemwebasa nemupakira ebikonde bagenda okunkwata omunzijako ng'omuto gwabise waneeno weewati ng'afuuwa musaayi kannange nga wali onyiize kati oyo bouncer gwe bayita Umaru kyali wanga mmanyi nangamba naye kola ki
Genda. In fact nenga temu nagireka mu kirabu. Yangamba duko gende wako mwala ali mu mbeera mbi. By then nga Benja ye manager ne bafuna emotoka ya Benja ne bamuteeka mpaka wa Ndwali Kisubi. Zolo ngenze waka nanzigolawo nyumba yange. Nesa soka kwebaka ngo obusungu bwempulira. Yangamba naye abantu baabati. Mwala na malaka emirembe nyumba bwomu. Kati njali awo nkyayomba. Nendo okuwulira ekimotoka kya police tekibula. Konze watyange emotoka ekimyenze olwo tuli mu saa 11. Nekisibira ku mulyango ne bankonkono manyi nakola nazaako buza jampa nga mulimu oyo Benja bakutte umalo oyo mukwasi bamugambye omuwala omumanyi of course yali amanyi wembe tibota leta muwala tugenda kusiba no mulimu gukoleki of course nga ino bakulembera mu abaleti ne bangamba alizi linye ye motoka tugenda ku police just okoleki statement konza aba nayo bwedda mulaba mugende mubuuze tonne mubuuze gundi omuwala bwedda yakola ki yankola ko obuvuyo ntatofayo bino tubirabye just tugende okoleki statement konza ekali naninya motoka paka ku police bitandise bitya omuwala mbaddawo nti bwe bawandiika ndo kuwulira bagamba jamu engatto konzi atenzi jamu engatto musango kigwe jamu engatto nakasimu kange kama pesa nga bakasigaza mu kaunta nga nzijamu ngatto nga nyingira akadukulu ebya serious ngwego omulundi ogwasooka oyingira akadukulu era gwe gwasembayo era gwe gwampa ekyokuyiga nti oba singa namuviira bwe yansikatyo nenvaako nga sigudde oba singa namuviira naye obusungu bwali bungi nga tamuviira kati omuwala oyo bajja bansuzaayo nkubira ku bantu bange ab'okubayita gye nali nkolera in fact oyo kati Kyabe ye yannyamba n'agamba gaayo okubayita bamuyita Bosco najja kati mukujja ne taata w'omuwala eyali mu ddwaliro yali azze naye ngazze ne bbiiru receipts zaawa ez'eddwaliro omusajja yatuula n'antunuulira n'aŋŋamba oli muwala wange omutwe gwe ngukola ki ngumanyi embeera ze nzimanyi ky'oba okola bw'oba wakuggalawo fayiro ojja sasulayo ze banaakusaba eziggalawo fayiro naye nze nnyamba ekintu eki siina bwe ngenda kujja sente ezisasula eno bbiiru y'ekisubi wabula gw'ogenda okukola ki naye tomukwasa wadde olukumi muwalange mubuuliridde nkoze eki nkooye ebyaddala ebya serious musajja bw'atyo bwe yannyamba ninsasula bbiiru y'eddwaliro n'okuggalawo keesi nenfuluma kati omuwala y'omu oba yamanyiiraani eyamuzzaako omukono ate kwolwo ye nawulira baamukuba ccupa bwe baamutwala mu ddwaliro teyaddangu naye nze gundi yange yadda engulu n'akomawo mu bbaala y'emu n'abikola omuntu omulala oyo yamucapula eccupa etta saalwana wabula nakuba muwala lwakummanyiira oba okitegeera ekintu ekyo nga kitalo kyakatusabe owaayi naye saakulaba ku mufu nze naliyo okimanyi kati nze nagenda otegeera kufa kwa Katusabe nga bamaziika ennaku 3 ziise dayira wala amazima nze nagendayo ku mufu wali eri nga ku joyina awo ekyemmanga awo nze nategeera actually ne oba billionaire si joyina eyo gundi bagiyita batya yakyakange Jazz Bridge naye opposite kati nze gundi oyo billionaire oyo omuyimbi okubayita ye yaŋŋamba n'okuŋŋamba nga bamuziika wayiseewo ennaku 3 billionaire nze nga simumanyi mu bayimbi ali awo wakubayita awo bayimbi ye yakubikira manyi lwaki walwawo kitegeera nti twali mu lockdown yafa mu lockdown era abantu abasinga tebajjanga batya nze era nogendayo matini oyo yaŋŋamba but be careful mami wo waali abaana weebali oyinza obbaleetera ki covid ayinza okuba nga yafudde covid naye era nawaguza neŋŋenda nali siyinza butagenda kuba nali nkimanyi sigenda ziika waali wala ate nze covid namutya nnyo nti ne geeti yeewaffe nga ntambula ne sanitize olumala ogigula nenjiggala nga ne sanitizinga nagamba no angende wanendo ku mulambo amaziika sigenda kukola ki sijja bbaayo wayita otya mu covid abaana nga bayagayaga mu covid
Covid sa Bityo byojokera bakuyola ko mu Covid. Covid olunaku lwali bagenda okunjola lwero olunaku lwa Silent disco ya Malini. Lwero lwe yale bugonga. Lwero lwe nyini era ojja kumbuuza nduwona ntya. Oluwona otya. Tuli munda tunyumirwa. Wagendayo. Twalinga tugendayo kati kwolu bozi mpanvu naye ndooza kanjikuwe gwe jimpe kati kwolu oba owulirako omuwala yesuula mu nnyanja ne kabebi ku mugongo baali bamuyita Sara yali kyali wange nnyo nga ine emmotoka Harriers n'enkadde yali ya cream UAV. Sara nali mumanyi. Wali omumanyi. Oyogera erinnya Sara ndiwulira mu. Wali omumanyi yali munyankole nga ina face empanvu nga kawala katini. Nga kali awo kali ize kasifu nnyo. Kati Sara oyo mu lockdown yagimalako ng'abeera wange. Kati wali ewange in fact nga yajja ne kawalake kuba kawalake kaali kaagalana nnyo ne muwala wange. Kati tuleka abaana ewaka tweboye nga bw'obimanyi ebya lockdown musiibye waka oba okitegeere nga ngamba ndi mwavu singa mbadde n'amafuta kaalina emmotoka nimuga Sara nze nja tuteekamu amafuta tugende wa mu silent disco si gwe gwali gusoose nga twesamudde ne nga tugenda nga tugula ebyokunywa byaffe yali muntu watikira nga si wa bia nze by then nga anywa bugini smoothie nga ngulayo bugini saawo nga 8 nga tugula butekira bwe nga 10 awo ba 8 nga tutuula kumpimpi awo ne gate nga wakayingira boti waliwo ki oba TV oba projector awo wetwafuna obutebe n'emmeeza nga tutuula kakati nga zireeta pepe ono wa boda nga atweyungamu nga ngambalize sinamu ne nyoyo kabia kamukonze tofaayo nywa kati oyo omuwala yali muntu wakadraga nga ngamba mperekerako mu motoka ndi board ndi down ngende nkole ki ayiweko so kenjiweyo layini nenga nabimuganda ne nga bomanyi omuntu nti ali addicted ava kompola nga ngamba mpola sirumu nti oba kitegeera ekintu ekyo kati ne bana Abanyarwanda okuli akawala ke bayita Queen oba okamanyi kino ekigurupu ky'Abanyarwanda kana akatono akawanvu nga katulaba nga katubuuza mulagawa konze mperekera Sara motoka agenda kola ki kuba layini ko ye anze ndi wakawidi ndoza tugenda nange nkole ki aseeko nange nteekeko ne Lydia naye ono Omunyarwanda Lydia yaliko money ino kubanga omumanyi Lydia ngagamba nange mbawerekere nga tuweera abantu aba bana nga gulawe emotoka nga ntuula maaso bana babiri nga batuula mabega obusawo tubulekedde ani omwenge obusawo tubulekedde pepe kuma ebintu byaffe tukola ki kuba yali soba nemuga pepe oli soba otegeera kuma ebintu byaffe tugenda wano mu parking twakeerawo ng'emmotoka eri awo nga wakafuluma gate court omuwala nga yakabulizaayo layini ye bw'ati tugenda okulaba ki pick up ekisooka nga kijja ku gate endala bbiri nga ziyitawo abasirikale abalala bali ku bigere neŋŋamba Sara golooza bana abasirikale tebazzikwata naawe obuzibu otya nnyo naye nasigala ndi kwala ati kati omusirikale omu kyava ajja ku mmotoka n'abuuza simanyi nammwe muzze wano ofa tubadde tuyitawo ne tukyama nga twebuuza zino zonna emmotoka z'abaani kati baalowooza tupaakinga omusirikale n'agamba mwinamu emitwalo 3 mugikyusize wano wenyini mukole ki kati Sara we yali walugezigezi ko Sara siya fa batayingidde munda otusanze munda emitwalo 3 gyaki omusirikale n'ayagala nnyiiga ninkwata ekitwalo n'ekikola ki n'agamba muve wano naye nga buli ali munda baamwebasa ne babakuba kibooka abo baddeko kati ffe awo we twafunira chance ekyuse emmotoka ne tugitwala ku Red Roosters nkwata essimu nkubira pepe nga pepe ali wansi wa wano we bateeka abasibe bamulinnye ne ku mutwe nga pepe ngamba temaleko busawo twabuleka mulimu ne ssente naye kironyo omwenge twali tusazudde kati ye munnange yali tayinamu nze nayinamu kubira pepe simu pepe woli awo nga tulabye abasirikale kiki nga ngamba nze baaninnye ne ku mutwe ndoozi owulira bwenjogera kwanza ate akasawo nti akasawo nze tebanganyiza nakwata ku kintu kyonna ngamba naye temwali sente nyingi
mwalimu just emitwalo wa 18 ya nga tusasuddeko biru biki silent disco ya ke kali kasigadde mu ngaka pocket money ize 18 ali aloko down oli I know zali nyingi zali sente nyingi naye nali musanyufu nti nataaso obulamu govudewo kati olwentiisa twavuga tweyingira wa Red Roosters ne tufuna room ne gundi teyali mu binagituwa fena ne tweyuwomu ntubero mu nga tukankana tuti ne webuza waki twavuga nga tudda waka bwente bwempona kuntwala kuki nenga bayola abantu bangi bakugamba baleeta na basi wali ewaffe ne wajjula CPS ne wajjula empara ne wajjula ndoza ne wano baleetawo ko n'abasigala ne babongerayo ne wano baleetawo yes bwente bwe naona lockdown gundi arrest katenze ekiro nange nalina gye nali ngenza zoganya omanyi bankubira essimu nga bampite awo okujja okuba kweyo disco kati ne mbagamba onzo okuva waka nga nzija kuba silent disco mulina okunsindikira emmotoka ennene ate nga waliwo garanti ejja kunziza ate nga njagala sente amount gye nabasaba ne bagigaana kati nenva ku lisiti babasaba nyingi kati nzimbula ngenda nali nfunye waddako okozoganya kati essimu zaavuganga nga nze ndowooza bano bansumbuwa bambuuza wendi bakulemerako saakwata ssimu n'emu kati kumakya nsangako WhatsApp messages brad oba olinamu 10 ndina teete kati nga abaana bonna bamutebe bankubidde kati abamu nga just bali baagala obuyambi yali samusiko abasinga obonje baali bakuba nga baagala nti wemba nene namba z'abanene be bamanyi nkube gamba nogo bire ngamba nogo nti mchali wange bamukoze ki bamusise abantu bangi nnyo misikolo zaaliko kumpeza ba DJ bonna n'abakubi bapate mu n'abayola abo baneri bonna kuba be baali batukuba omuziki kati ngenda okunoonya samusukwe nga actually yaddamu n'akuba isimu yali teriike yiye yaddamu n'akuba kusanga mwende emisana nangamba mwana tuliyo natete ne bajoje bonna koza ekiki nti ne joje wate pusikaawo wekiri babayola nze nabalaba mu munda kana yali akikubye bakikubanga kubanga twatuukanga wakuna ebyaddala twanywanga omwenge nti otuuka n'onywa Guinness naggwamu ne bagamba bero yaliyo n'omunywa ekiki bwekito bwe kyalinga n'osigaza nga katto kyalina choice ekiriyo kyokola ki kyonywa twanywako ne zitasikalaaga oba osaaga ekidomola bwekiri nakikwatamu vibe eri waggulu omwenge gwonywa guweddeyo sibeteefuteefu osuubula omulala mwina okunywa oguliyo gwonna gukola ekiki ogweyo buli kika twakinywa nze nanywako bbeeru nga ne naira aweddeyo nze naye sibimanyi nabanga mukuzoganya nange kwolwo olwolwo lwe babayoola era mbakukkiriza sente zebaali bampa nange nali baddamu kubebasi wali ojja kuyoolebwa naye Mukama yakubikako akasubi n'obaleega ssente ne batazisobola abananga aba addictions zaabwe labwe bampakulayo munda ne banfulumya kumbe bamponya ngakasawo tekannuma nagundi ate later on omuyaya atajja atuleetera akasawo bayakola atya ne bamuta naye nga kakalu obake yawaayo yajja akaalakaala oba oli awo kugamba kye munnange ajja akaalakaala nako yeefudde embutakutteemu ko ye akasawo musajja amaze nankuba teke nangamba yali amanyi yatukwata manyi ankubye teke nanga kwata byonna byonna ogende eka ke yakwata nawaayo nafu ya kasaya akaza akasawo era we yakakwata bwe yakampa bwati nagambira ekitone nnyo mulimu emitwalo ebiri nenga nayo gyalimu tewatukako ku level ng'ogyeko kyakala n'owuliranga obulamu bukomye emmere renti tewali mirimu ki Mukama yannyamba eyo gundi sigituukangako abantu baabonaabona mu covid naye ate nze mu covid nali nnoonya engeri gyensala omubiri nti nalina emirembe emmere yaliwo ebyaddala lockdown yakwatirayo maama wange abaana we bali maama wali n'emmere yalingawo nga lwenti musasula mu budde bwayo okimanyi wagejja n'ogejja nagejja ebyaddala nagejja naye ng'omubiri ogusinga nagufuna mu lockdown naye ngusalasalako ne gugenda nina peace of mind. That's very good. Ne wali entalo kirungi
emikwano egitanzimba gyonna nagisuula kyakabeekyo wakiribeera n'omuntu ogwo ninga alina kyakwongerako. Exactly. So si bano leero tugunywerawa abo nabasuula bonna eyo leya nagiyiwa eyo nagiyiwa bw'oba tonzimba siina kyenkwagaza oba kitegeera ekintu ekyo. Waliwo story gy'obadde onyuma ey'omuwala eyagwa mu mazzi n'omwana yoyo anti yantwala mu mmotoka akubeera yini kyava ku kyokkola okutuukawo ekyo kaakati yatya nnyo ensi kyemba nkugamba kuba yabeerangawo ng'agamba ne kati ddala baggulewo muzeeyi aggulewo obwana obuto bufulumye kati tusinkane mu bbaala konzi ne banne ng'ate tuli mukaddi ne mugamba Saara kiki omwana yali wa muyindi amuwa obuyambi naye yali addicted eri drug ng'ali addicted eri Zaara nga bwe bamuwa ssente nti za rent asooka zikuba mu Zaara ne bazikuba ate n'ayayana okufuna drug ate n'ayayana okufuna oba okitegeera ekintu ekyo nti nga n'abaamuguzanga drug baamuwola ne batuusa ekiseera ne bamukoomoola nti leero ojja mulaba n'akakadde enkya mwavu muzibu ali mukuba bamwe drug yamutwala ebyaddala nga talina wadde 10 ate bw'omubuulirirako ng'akuvuma naye nabeerawo nga muyambako mentale yanamutambuzaako ne mutwalirizaako yagendako ne mu rehab ebyaddala yagendako ne mu rehab ayina sister we abeeraawo Busaabala musawo bamuyita Mary ya musawo naye namugamba nja kulaba ewa sister we nikesi ng'ofunye obuzibu n'avuga mu mmotoka ye n'abaana baffe ne tugenda ntulekayoko ku baana for 2 weeks ne tukoma tubeerako fekka so era bwe yafeera sister we yakola ku ebyokutwala emirambo ewaabwe ekyo kintu kyatuukawo kite yava buvi wakana agamba ngenda ku nnyanja kaakati bwe yava mu rehab yakomawo alabika bulungi of course bw'ogenda mu rehab drug oba tokyakola ki tokyagifuna yakomawo ne mugamba Saara you're looking good in fact kyekyatwawula kumugamba ave ku drug olunga ntabuse ne mugamba Saara nedda at least Zaara osobola okwerimitinga naye drug agikole ki nafunamu awo biti tomanyi bwentambuza bulamu bwange just onja Samira yali talinamu nampisa naye abadraga bano batoba webali nnyo nze mubidde abantu bangi nnyo kubanga nsooka ne nkustudying embeera siniali atya bwe mugambako kananziramu atya nenkirekerayo kasitambanga nkwagala ng'oli kyali wange nze nga bwe njagala omusajja bwe njagala kyali wange omukazi nti mwagala n'omutima ogwo gumu. So ne tufunamu obutakkanya ne mugamba Saara omanyi sooka oddeko ewu kati ndowooza bwe yava wendi ekintu ekyo kyamukuba wala nnyo kuba yagezaako abantu abalala nga tebasobola mutoleratinga kati abamanyi story eyo omuwala oyo bamuyita Alisha kuba ekiro ekyo gye yagenda ekiro ekyo kye yetta n'omwana yagenda n'omwana we ewa Alisha naye nga tannagendayo ewa Alisha yasooka n'avuga emmotoka ye ekyo ekintu yakikola 2 days after ng'avuza emmotoka n'agitwala mu garage n'agipaakinga mu garage naye bwe yagipaakinga mu garage yagikuba ekifaananyi mu side n'emabega ng'eraga number plate naye kennyini ne yeekubya ekifaananyi ne muwala we n'agenda n'akyoza ekikye kimu n'ekyomwana kimu n'abyoza n'abiteeka wamu n'ekyemmotoka n'abiteeka mu kasawo. Kati bwe yagende oyo muwala Alisha bwe zaatuuka essaawa 4 ez'ekiro n'agamba Alisha kawala ke kaali keebase bwe nawulira kati n'agezaako zuukusa omwana bwe yazuukuka mbwe kaamugamba mami I want to stay here nga bw'omanyi abaana abato nti babeera malayika za Katonda omwana bwe yagezaako gaana let me stay here with Aunt Alisha you go n'akaboggolera nga bw'omanyi obwana obuto nti ojja kaboggolera kasirike bwe yakaboggolera ne kakaaba n'akakwata n'akasiba ku ki mugongo ne kaddamu ne keebaka kati n'ayitako ewa neighbor omu n'amusaba mbw amazzi timpa ku mazzi g'okunywa ne bagamuwa bwe yaganywa neeno gye yava ewa Alisha yavaayo amusiibudde kimu ng'amugamba ngeze ne Hera kakana bali bakayita Hera may their souls rest in peace kinuma yavaayo asiibudde Alisha nti Alisha tugenda nze ne Hera naye tugenda wala oyinza obutaddamu kukola ki kutulaba kati ono olwokuba naye munadraga munne era kyekyabagatta teyalowooza deep yalowooza oba afunye kiddiirwa agenda bweru ko yebbayi mbaagaliza mirimbi ne gye yasaba amazzi yayogera mbu ekintu kyekya kimu
neyanzizo tuzituomye naye nze ne Hera tugenda wala muyinza obutaddamu tulaba kati noli naye teyakifaako n'akola ki n'abasiibula yatambuza na bigere teyalinnya kubanga abe kulinnya booda weekanyugira mu nnyanja owa booda omugamba otya nti ntwala wali eri ng'alabira ddala osonga ku nnyanja awatali wadde omuntu yamanya wajja kuba wanaalinnya booda ejja mulemesa yakkirira ku bigere kuba bwe nabeera naye yampaako story nti yali ayagala kwetta n'omwana we nga wa mwaka gumu kawungeezi saa 10 12 ne wabaawo omwami eyamulaba ayimiridde n'omwana ku kigundi ku kiyinja naye ng'ali mu kusaba essaala yeesimbayo ng'omusajja najja n'amubuuza ng'olowooza ki ky'okola n'abisazaamu yenyumyanga ebintu nga biri diipu oba okitegeera ze akulidde mu traumas oba okitegeera ekintu ekyo yaŋŋamba mami we yafa mami we bwe yafa wenaku yatandikira okukola ki omusinsira naye ne mugamba Saara kasita oli mulamu oyo ozadde akaana nga kalungi kaana kamwindi nga kalungi nga kayita future model okitegeera ekintu ekyo nanga nze maama bwe yafa taata amboola ne bwe nagende wa anka mpeerere taata yanzijjayo nakoma mu P7 ebintu ng'ebyo ne muga Saara bibaamu nze I was raised with a single father oba okitegeera naye here I am ate nga maama teyafa gyali ne mugagwe mami w'okufa tekitegeeza nti obulamu bwo bwali bukomye life goes on oba okitegeera ekintu nga mugumya bintu bingi nnyo ebyamutiisa ku nsi enewe naye ng'ekyasinga omuluma nze kye nategeerako bafamire ye okuba nti bamusosola tebamuwerokaminga bamusosola nnyo kubanga we yaliko eyewange oyo sister wo weebusaabala ona ŋŋamba yakola obwahawusigalo n'akolako ne mu bbaala oli asome oyo omusawo naŋŋamba olaba nakola buli mulimu ne ntuuka n'osulako ku street naye nga kenkola nkola ki nga mpeerera oli asome naye ate oli asomye n'afuluma n'obusawo yamusabako ssente nga tuli awo ewange n'amuweereza nusu 9 ku ssimu n'aseka n'agamba Lizigo omuntu gwe nasanga obusanzi mu bukulu onteerawo waletiyo nze jjiramu nga bwenjagala naye laba gwe naweerera mpadde nusu 9 on top of that ava kunkubira essimu nga annyombesa nkuwantya ssente n'otankubira ku neeyanza nusu 9 ekintu ekyo kyakuluma ne mukwata bwe nti ne munyweza ne munatofaayo oyo bw'aba si sisitawo nze ndi sisitawo gumira ku nzi okitegeera ekintu ekyo yayina ebimuluma bingi naye ekyo teyandikikoze fayini ye ng'omuntu yali akooye ensi yandikikoze naye yandivuze emmotoka ye n'omwana we n'amundeetera naŋŋabeera n'ono omwana nzija singa waali ekyo kye namunenyaako kyokka kwendinga future y'omwana teyeeyagaddeeko n'amusalirawo nti ebibyo birina okukoma wano bafayiningawo tebatya amazzi of course gakuba gakuleeta ku lukalu kati bano abakeera ku makya abakyala b'ebyennyanja bebalaba ekintu nga kiseeyeeya kijja eno ate omulambo teguboleera n'omwana we ng'amusibye ku mugongo bw'ati amunywezezza bw'ati nga n'omwana alaga yafa alwana sinya bye ekyo ekintu kyawontinga nalwawo nga mbalaba mu nnyumba yange nnyo nga n'okwebaka kumbula nga kunnema okitegeera ekintu ekyo so byaliwo bwe bityo ebyali naye ng'oyo yeyamponya addiction ye yeyamponya okusibwa bwenti obo nawo n'okukwatibwa bawumule mirembe naye story yanaku nnyo tenyuma nakunyumiza muntu ebyaddala kubanga buli neighbor gwe nagamba nti oba buli gwe nalaga bu video oba n'ebifaananyi kuba abantu ebifaananyi byasakulatinga bu videos biki naye buli gwe nakigamba mu kikomera buli omu yagamba no way abaali batulaba nga kana kali kaagalibwa nga buli omu akaagala naye buli omu yagumusalira nti no way yandikyekoze omwana n'akola ki n'amuleka ate yandigumidde ku mwana olaba abaana wano abantu bazaala abaana nga ensi ne zibewola abaana ng'obeera n'omwana wo naye ng'ensi emwogerera bibi naye omuzadde n'oguma n'omwana wo nga ye mwana wo naye essanyu ly'omuzadde ndowooza naddala essanyu lya maama kuzaala mwana mulungi naye oba n'ebizibu n'oba n'abasajja nga bakucunya naye oba taata w'omwana nga baba bakulepe nga bulepinzi ogumira ku bulungi bw'omwana n'ogamba kalya kaana siniyabi kaali kalungi
nze najjamu ebifaananyi byabwe ne videos zineekwata nga ndi nabo nga saagala nga njagala memory ekole ki eveewo ya kitegeerekeka kaali kalungi nga simanyi nakumanyi oba okitegeera so tebiwoomamu yadde n'akamu tebinyuma naye nga weekityo bwekyali naye ngaekkomera saayingira prison nti prison just mu police cell olw'eyo incident. Okimanyi tuyinza okuba naye tofaanagana bagamba komera kyekintu omusajja kyatasobola kwewala nze nkyebaza Mukama Katonda nti up to now badde sigenda nko mu kkomera era musaba nnyambe wadde ku poliisi ekyantwala ku poliisi awo eyo yona poliisi y'Entebbe eyo edda 2007 biseera bya Kyogamu nali mbeera Entebbe ku Magala Olunnyo mwalingamu shortcut ng'esala okuva awo nga ku bus park n'esalamu n'egwa eri emanju wa medical stores kati shortcut yali ng'evudde ku size y'ebigere nga n'emmotoka zisalirawo ngasobola oyita nga zisalawo naye nga shortcut ng'era okuyitawo omenya amateeka oyita mu barracks kati ebiseera bya Kyogamu nga nzija nsala omwo ekiro oli ku bigere ku bigere nali nva eno wansi eno ku Central Market nyambuka nsalemu ngende eri waggulu ensamizi kati ekivubuka nga kinsalako awo igamba wewe ndoza kyali bino bitabanyi by'abasirikale abasula ngo mu barracks nga kiruleeta wewe naenda wapi nimanya biki kati atinga no prohibited area nagambye uyite wano kukutte kati nze nga nsirika kati engeri gye nali nabeerako eri wansi Erunyeri waliyo barracks gye bakanikirayo zino tanka z'amagye Erunyeri waliyo barracks oba bbiri naye waliwo eno gye bakanikiramu tanka z'amagye eriko we bayita Kasumolo Gate eyo kati abasirikale abo bajjanga nnyo waliwo portable awo nga banyumya emboozi era nga batugaidinga nti abo osanga musirikale olaba oti neboti tojja kufuna buzibu kati kigaye ekyo wekyanululeeta awo nekimbogolera kati nze n'ensirika kiŋŋamba nkutwala ku poliisi kati kinkwata ku mukono nange nengoberera tugenda katuyingira omwo mu kasheera awo ku poliisi y'Entebbe awo nga kinteeka ku desika awo we bakolera statement ti omukyala nga mbuuza amanya gugwane nga mugamba olina kitambulisho nga nzijayo ID nga ngamba onaakusanzeewa nti muno muki mu barracks obadde olagawa nti badde ngenda waka tolina kyobadde okuteeka nti ansanze ntambula nanyimiriza kati ekivuka wekyandeeta kyo nekivaawo nekiddayo nekiddayo nangamba tolina buzibu kuba sigwe wateekawo eyo shortcut ate yitamu n'emmotoka lwaki tasooka kwata bammotoka nangamba genda naye yita eno waggulu bwoti nakuleka bwe ntyo gwe mutono gwasooka nga wawulira otya nga bakuyingiza poliisi eyo kusooka wabaawo okutya naye nali mugumu nti no sirina kyenkoze muli mu mutima gwange nali mugumu nti sirina kyenkoze sina kyamu kyenkoze kati nga manyi jjukira kati Guy Samovoola saaresistinga kati weyajja wano ne boogeramu oluswayiri nga oli ali kawunta amubuuzabuuza then olwamala Guy n'avaawo ne mmanya wano tewali buzibu era olwansaba idi nenyimulaga n'aginziriza nemmanya kati bisigale yabimbuuza nga aginziriza so gwogwogokka waliwo omulala gwe saatuuka banona waka nali njoza nangoye otyo abasajja babiri nga bajja nga bakubye ebikalu bambuuza gwe Godfrey nze bali muleeya bakubye ebikalu omu kubo ng'ajjayo eno baaji ya poliisi tuli ba poliisi tubadde tukwetagamuko katono gende wali ku station okole statement kati nga nali ndi mukwoza wenti nge wakandi wonzeka nentunula emabega koze mugamba nze nti ye bagamba yesebo nga tolinayo kyosuubira yadda kati nina kyokka bagamba ogenda okole statement eyaki tewababuuza kati
era ne fear nejja mbagamba kale nzikiriza okugalawo ennyumba yange nebagamba ati wali buzibu galawo ng'oyingiza ngoye z'omusajja watto nataka ebbafu ku lubalaza ngaawo nga nyingiza nga nfuna kisimuluzo okufulu nga nzigalawo nateekako na sandals nga ngenda abasajja bagenda okunfulumya mu kikomera sebo nga police patrol epakinza wabwe nga kuliko abasirikale abakutimyenga mukungu awo ne kukutyemuka eweebuuza bali serious mutima bagezi nnyo aba uniform basigalayo ebweru abali muleya ne bakola ki ne bakusalako kati nga bantuusa bati ngamba nga ggulawo dabo kabini ya polisi nga ggulawo wano mu maaso olujja olwokubiri ku dabo kabini nga ngamba tuulaawo omutto ng'olinya nga nange nenya kati bwe yali nga yakatuula bati nga yakagalawo ono ali emabega n'amugamba kyenjukira yamugamba nti si oyo kati bano ne balemerako erinnya lyerimu bano ne balemerako mutwala akole settlement wabasiye tujalabire kati emotoka yasimbula nga ndaba ono driver antunuulira wano mu driving mirror bwati ng'akwetegereza nnyo ng'avuga atunula eri maaso katono nantunuulira yavugako ndowooza nga wano ne wali n'ayimiriza emotoka n'agamba mumuwaaki ayende omusajja gwe tulina si yeye mumuwaaki ayende ne bagamba fuluma kale nze mbaga munziza gye munzije siniyanga nkitegedde siina musango nze olunaku lwe bagenda okunsiba nga siina musango nja kusuuyinga poliisi oba Uganda at large siniya buli omu alina rights ze tuba tetumanyi batukwata idol but intimidation eyo tosobola gifightinga muganda wange kujjako ati gwe ngakimanyiko nze nina ekirungi wobeera omanya amateeka I know my rights exactly okitegeera oba n'ekyokukola kuba kati awo nandibagambye munsanze enjoza sifunye na time eyingira mu nyumba kujjamu sente za transport kati byenjogerako nalina mwana muto nze nali nja baga munzize newe nali we nalina akasokero pangisa ddala bwenti we bannona bannaye ajjukira bakutadde okyali munnamu ne fiye webale nnyo kitegeera kati ng'olina kutambula butambuzi kitegeera noddayo ku bigere mulundi mulala ndowooza waddayo otunula mabega tebeekuba neera ne bangoberera naye navaamu nensoka nenyimiriraawo bwenti ne basimbula ne bakulekawo ng'oyimirira naye nga mutima ndowooza oba kibadde ki oba kibadde ki bakwefaananyiriza kati omulundi omulala n'oluguudo lwa prison lwennyini olwambuka luno era emmotoka yajja n'ensubirako bweti zino drone ya bulaaka eri tinted yansubirako bwenti ne bagula olwo olujja olwa taxi olwo nga munda mulimu nga munda mulimu omusirikale omutto ogwa kondakita munda mulimu omusirikale then nga erimu abasajja babiri mu abaleeya emabega eri omusirikale n'aŋŋamba yingira wano konze nkoze eki n'ebiseera bino konze nkoze eki nembagamba tuli ku prison temunyingiza motoka bwe bakuba musango tugende wano oluno bakusanze olaba si bye biri byewatiitira ebyekito kati yali mu maaso n'agamba naye si yono nentambula neneyongerayo kyeka nfaanana abantu bangi ate abakozi b'ebikolobero bajja kunkwata ekiro obirabe ku maja nga nasuzeeyo okitegeera ekintu ekyo ne kale munsasula ne munsuzayo nga siyenze maama kufuna mulembe gw'abalooya munsasula ate ne looya bayagala omwokyeyo ati bali bamala kukompasetinga ne mulyoka mugabana naba nze nkwokye nzijjewo kola omulimu gwo gugguke awo nkusasuli nze omuntu ali nsuza mukomera siniya nga sirina kyenkoze bino simanyi twamwefaananyiriza uya sore yeba tekola gyendi musooke mubeere shuwa nena kirabika naawe ofaana n'abantu nga nze waliwo yankubidde eggulo muwala mukwano gwange nannankulabyeko mu bbunga konze inza natowakana nkulabyeko mu bbunga muno nadda munyonyi naye mbadde mpikyayitamu nenkulaba mu bbunga muno olagawa nemugaa kuba ku vidiyo koolo olaba basiri wange ekirungi ewange omanyiwe kuba ku vidiyo koolo olabe nanga ntidde
Okitegeera so kirabika naawe kirabika ofaana n'abantu bangi nga nze ate abakozi b'ebikolobero kyekibi oba okiraba ekintu ekyo nekino ekyokuuma enamba y'essimu kirungi nnyo nakyo kirungi bw'ozongazongako masimu oba oliawo nga bakubidde nze banzibanga amasimu ekyo kijjeekazi nga kikyaliwo nga tukwata bubiriiti nga baatukubanga obusimu omw abayaaye naye nga layinizi zaako egi yemu eyo ebiseera nga tukyalina LC gundi bino bu ID bwa LC nga bwebuzaako layini yange siniya taba nnono abakazi mba bagayavu ku documents nze ku documents siri mugayavu n'omulundi n'ogwo manyi lwaki nakayina nti taata w'omwana wange si wa muno kati nga bwampeereza ssente ku Western Union nga kenina okukola ki nga bwe mba sikalina tebajja zimpa kyovola nakakuumanga butiribiri kaali nakabbulu light bulu kituufu nange era bwekeko kenalina nakajja wa chairman zikuliza eyo mu Lugonjo so ako ka ID kazangako enamba yange emirundi n'emirundi nno bino ebya national ID byagenza okujja nga bwe busalawo so layini yange siraba nsonga lwaki mbangula endala nga naye ekyasobola okukola ki sisobola gikyusa pozi nga nfudde ebbanga lyomaze ng'olaba banywa omwenge kintu ki ekyakwewuunyisa ng'omunywa omwenge akikoze omutamiivu ekintu ekinewuunyisa ng'omutamiivu akikoze ye mukazi okunywa omwenge omusulo ne gumuyitamu wakirabako yes nakirabako ng'ayingira omulaba anyumye awunya na bulungi naye gye biggwera eyo nga kikabuka n'okusanga bawala mutoyi nga beegoga basesema ne weebuuza lwaki we baleeta tekira bampe ne bayisaawo Guinness bampe banywa mugagga agenda okwegoga ate abawala bensinga okola okwegogako n'okwendeezaako lwaki okendeezaako lwaki togamba balinawe bakiyita nga oli n'agenda mutoyi nentekayo olugalo entekayo olugalo gwanywe gwabadde gujjudde n'agusesema naye nga lwaki okendeezaako ofaaki nadda n'ayongerako ofaaki n'ensi olusi babaali nabo baba bakyagula nganywa Red Bull nganywa amazzi nganywa soda bintu bingi nnyo byosobola okunywa ng'otuuse ku cupa z'onywa bulijjo ekigera ky'onywa nzonda basiniya siniya bwontwala out bwe manya nti butasikalaiti nnywa 10 n'oleeta kureti nja kunywamu 10 etisigadde mu kureti yonkugamba enkooyi naye ekifaananyi kyendabye wano genda mu maaso n'emboozi ekyo kyennyini so ekintu ekintiisa ku bakyala abaami bo si nnyo lwa nsonga omwami bw'aswala tekiwaawaala nnyo ng'omukyala nga akoze ng'omukyala bw'aswala tetuswala kyekimu so nze olunaku lwe nalaba omukyala nga yayingira mu respect n'afuluma ng'enkali emuyiseemu nagamba no nagamba nedda yadda n'anywa omwenge neera bwe yali agenda naye ng'atamidde naye nga n'omusulo gumuyiseemu in fact yali ayambadde na jeani jukira zino jeani ng'eyo incident eweddeko yeah of course nadda yagenda bamukwatiridde oba yagenda yekka yajja atagala bwati naye nga susu amuyiseemu emabega ne mu maaso nze nawulira nga nze nswadde nnyo kubanga yali mukyala kyekyo ekintu ekintiisa ku banywi b'omwenge abasesema bibaawo waliwo ogunywa ng'oli muyala waliwo ogunywa n'otabika ebika bisesemye naye ng'ekyo kyo kyantiisa mubbala abasajja bakwanaliza nokkiriza lwaki mba nzikiriza ogaana bugaana ate in a polite way era bonna abankwana nze siniya nsobola okuyingira ebbala neneegulira bbiya bweti nenzirayo nga ntamidde naye nga naguza bbiya egi nti bonna abajingulidde be bajja mu mbeera y'okunkwana ne tufuuka bakyali diziwaŋŋaana naye bakoye bubbiya bubiri diziwaŋŋaana naye kabbiya kaako bwabityo nakyoyogedde oli omukyala kyeyayogera nti atya lockdown egwe addemu ajje mu bbaala nga obudigizi obupya bungi obwanangate nabo bakyatuluddemu kinaalabika kitya nga tuli mixed n'abaana aba droppings out ku masomero ne mu buzago lwaki okifaako gwe ekyo tonakirowooza tonakirabako lwaki nkirowoozaako
ngenda yokola yoki sibwa waitress nti bajja gamba ng'okuze nnyo kankokuze first born wali mu myaka mingi first born wange ali myaka 17 mwala nina abaana bawala bokka I was talking to a friend actually kino nkyogedeko ebbanga ddene scenario bwetyo mmwe bakwano baffe mu biseera biri abaali badde ba girlfriend baffe okimanya abaana bemuzadde baba baana baffe bwekiri okimanya abaana bammwe kati bali mu mabbaala bwekiri ng'owange taliiko naye yeesa abaana b'abantu bali mu bbaala abaana b'abantu yes bali mu mabbaala they are looking good they are looking exactly ngayo mwalinga bwekiri ate bo balina modified ate bo balalu nnyo nti bakola n'ebintu ffe bye tutakola twakayingira ebbaala exactly yeah kyokka nga baana bato kiwakanye ate no generation yondalu nnyo ndalamuko kaakati awo njagala okujja ku side yo nga mwa bakyala buboyi butabanyi bwaffe tebubakwanyeko owange simulabangako naye mbalaba nga babukwana obwana obuto ngamba nti batabanyi baffe okwana mmwe abakazi abakulu mu bbaala naye ng'ontandika otya siniyanga bamanya embeera zange oli kavubuka myaka 20 ddala onsanze mu bbaala ntudde nga bwentudde bwenti gwenga nebbiya wange ndi ku simu yange otandika otya kati gwe kavubuka kati ntudde hello you're looking great. Thank you. Yes. I was saying, where do we go after here? Wavude wanga tujja wano. Sini. Naye. Nze ngamba obulenzi obwagala abakazi abakyala abakulu be basooka obbulaga nti nsobola okukkiriza omanyi body language. Yes. Chikuru nnyo. Oba kitegeera era kisinga okuinitiatinga sina musajja oba mulenzi gwe soogera naye nti ne bw'ejjanga ndi ku game ndi muzanyi wa game ku simu ne mulaba nti azze gyendi esimu yange njizikiza bwe nti ne mu attention sinze gwe okola kiwa senyinyala abantu kati nenyinyala abantu ku ddiiru ki sisobola wabula nkuwa attention nempuliriza kiki ekikuleese wali wakutumye ngo weetumye oba kitegeera ekintu ekyo mbugaana bwansalako ko kubanga abalenzi abo abato balina gundi emu nti bwe tugenda mu bbaala tuba tugenze kunoonya ate nze bwe mbeera mu bbaala obwo obuvubuka bulowooza nina ssente ez'okubuwa exactly oba kitegeera ekintu ekyo oba investor era olabikanga kati nze sijja kujja ssente mu investor ate nange nzi investing mba sikola oba kitegeera ekintu ekyo naye bwajja obulungi nange kale ngulira kabiya I offer just beer eyakakanga kasambu kanaana naye abakazi tobalabanga babufaata obukyodula ne bennyini nga be babwenoonyeza ebyaddala ne bennyini abakyala nga be babwenoonyeza lizi kyogamba nga ffe abasajja boogamba nti mpulira njagala funayo kapepe n'abakazi babeera bagamba ate bo bazibu nnyo bo bazibu nnyo bo bazibu nnyo nze mbiraba ne ŋŋamba oba nze ndi nnomo oli n'ayita akaana k'abandi bwati naye nga oluusi alina ne mutabanyi waakenkana nga n'olumwamu akasinga n'omugana naye akalinzi kuuliko kakalinga katabani tekamanya akazaala sinze maama wako sinze maama waako kamanya akazaala okimanyi n'obwo obwana be babugamba nti nze bazadde bange bamanyi weebale nnyo lwaki nga nti oyo tutuusa okuba maama waako weebale nnyo wekityo wekibeera baba buli mu kyama ki bannange kuba kati so kifigaling out ekyama kye bulimu nti naye ate abo abakyala ababikola kale ate nze siri mu siteeke zaabwe twogera ku 45 years plus yes kuba tojja sanga muwala wa myaka 3 omuyite sugar mami exactly anti kyenali ngezaako wano gamba abantu abali bagamba ku story ya digeneri n'oli omuwala abali bagamba nti neri alina sugar mami that girl is not a sugar mami no bali just oyo muwala muto nnyo
okuyitibwa erinnya lya sugar mami. Yes. Okay, fine, izo kwa ina sente fine. Naye ate taba sugar mami. No, taba sugar mami. Ate bo their case bali mu love. Webale nnyo. Bali mu love. Nagira balavu. Eranga n'omuwala ne sente ya dazirina. Tezaali sente zonza gamba nti ateeka mu mulenzi sente tezaaliwo. Bali mu love ng'omuntu awaayo muntu we my love. Bali mu relationship. Exactly. Tebyali nti ono yali mwite smart wire nti oli sugar mami. Bintu bya tebyali webi. Obo bitegire ebintu ebyo. Mwala teyali mu myaka gy'aba sugar mami no. Nedda. Abana watu tebabyawula. Tebabyawula nenze mbyawula. Era osobola n'okulanga bagamba eyo omwana nga yakera obwa sugar mami. Kati abakyala ekibaagaza buno obuvubuka. Nti bw'osanga omukyalo w'emyaka 55 tajja kuba na mwami we nga wa myaka 60 amukozesa emirimu gy'agenda okukozesa akavubuka. Baagala be bakontrolinga. Kyekibaagaza obuvubuka. Nyiga ku bigere. Nyigaako wano kola bwoti kalina obikola lwa nsonga kamanyi we kajja 10 bw'avaawo n'akakolera shopping ey'engoye n'engatto ne kajja ne kanyuma eno ne katusombowa. Yes, n'akawaayo ekyabiri ekyasatu ekavimba kabayitako nga ebipale biri eno wansi. Owakitegeera ekintu ekyo sobola kikola omusajja wa myaka 67 tosobola. Kati kyekibaagaza buno obuvubuka obuto. Ne kamukola ebyekito ne kamuwuliza ne kamuleetera okuwulira nti akyali muwala. Bambi kyekibuna abaami abakuze mu myaka ekibaagazisa obuwala obuto nti bukola oli mukyala byakaseerakolanga nga bavubuka nekibaleetera okulowooza nti bakyali baana bato. So bagenderedde naye akaseera ako kaba kampi just awo we muli awo naye kamala ogenda obukadde bwo ne bukomawo memory entuufu neekoma nti nkuze. Ate era no akadde katini kampi nnyo. Weebale nnyo. So kyekyo ekyagazisa abasajja abazeeyo obuwala obuto oba abakyala abakulu oba obuvubuka obuto nti bukola omuntu w'emyaka gye kyatasobola kuddamu kukola. Eyo stage eba yagenda. Owakitegeera ekintu ekyo mala ne bikusobera. Tunuulira abasajja ng'ali kawala. Naye ate abasajja abakulu kawala akato ate tekiwaawaala nnyo. Dani omukyalo w'emyaka 7 ng'ali kavubuka ka myaka 19 omukyala ate kiswaza nnyo. Owakitegeera eki kuba abasajja bahaaji abo obalaba osanga haaji wa 775 nga gwawasiza wa 19 ate ne bamumuwa n'amuwoowa. Naye wali osanzeyo haaji ati myaka 7 nga bali mumuwoowa n'omuvubuka owabiri. Kirifane nnyo. Kibafane nnyo nga bw'okiwulira. Ate bano waba wasatu nga yakola bulungi. Era olabira ddanga nga tekiriyo tekijja bulungi. Kazi mukulu ku muvubuka. Wa mulimu abakula ennyo emibiri egiraga nti bakadde. Nze mbalaba oli nagandi n'28 n'29 n'omutunuulira ng'ali ng'owa81 ebyaddala ne weetunulako n'ogamba n'ogamba mukama mulungi owakitegeera. So bwe bityo ebibeera. Izi ndi happy nnyo okuddamu okulabako nange. Era nja kusaba abantu bano tubanyumizengayo emboozi tufunye obudde. Tewali buzibu. Nze wendi kasita onsanga mu ma-free time gange. Kuba oli muzibu wa kufuna. Ate ku simu tonfunye. Oli muzibu wa kufuna. Ate kati ate bwe tuva wano ngenda mu night yo kulagira ddala nti leero ndukuwa. Wanzi? Ngenda mu night yo bulijjo mpulira login. Abatulaba nzi DJ Senior Bed Remix zadi mbeera ku login lunaku olwokutaano ebeera bucket night n'olunaku olwa Sunday ekikadde. Login ebeera nzigula every single day of the week. Login abawomerwa akanyama kabaawo balina n'enkoko enjokya abatali akanyama balina ebyokunywa bingi nnyo mulimu ne cocktails baba ne fresh juice amwetaaze. Waliwo kagadeni kasofu nnyo aroma nnungi otuulawo kawewone kajja bakuleetera akaliro nga kakono yotaamu awo ate nga akaziki wali kabaka kubira ddala mu mbeera esaanidde. So anytime bwofunye akadde login lonje esangibwa Galuga Ntebe oyitayokko n'onyumirwa. Okimanyi ebbanga lye tumaze simanyi manya gogo na mu bujjuvu. Wali ogaagaza ki? Omuntu waba nekyaliwo boyina omumanya. Ngo wansevinga otya mu simu yo?
Baida namanyi nasaako nali nasooka kusaako Betty. Okay. Then nagenda okulaba nga buli mwaka ita Lizi nenyongerako Betty Lizi. Of course erinnya Betty liva mu Elizabeth. Kati mu kifo kya Beth abatasobodde kwatula nti Beth bayita Betty. Nenga nalyo ndiyita ababompita. And which is okay. Nenga nze erinnya lyange tuufu nze Elizabeth. Eryekikasira lwaki ndigamba Lingambe olikyali wange. Bagamba bagalogeramu nnyo si ggwe naye kati ogenda teekayo abantu bawulire nze nkozesa amannya ali. Kati bw'oba oyagala okugamanya sindikira ssente ku mobile money. Kyembadde era ngenda okugamba singa okunnuma tetwesindikirako ssente. Tetwesindikirako ssente. Sindikirayo negiba mitwalo 2 ku mobile money. Amannya gange ogalabe ne ka message okakuume sinakyendi. Inamba yangu ogisavinge kaga amanya gonna gange nenga sigenda gatula kumpewo. Naye nga ngamanyi. Ogamanyi? Ogamanyi. Yes, mbadde mbuuliza bano. Toli friend wange ku Facebook. Exactly. Ngakozesa gombi. Okujjako ku Instagram nagazunguwazaamuko. Ne ku TikTok nenga gazunguwazaamuko. Nenga ku Facebook gego kwabulako limu lyokka. Baby oyani. Wenzala oba mbozala omukulu ye Noel my baby wa Christmas then omuto ye Patience ebina bana bidoka batono ebyandala ngoina mukaga nina basatu tozolaba onsinga kogo ovuichi nti so okuyunga era osobola nenkuyisa kuba kati saazi no wenkuba wabalongo mbana kuyisiza dda Ito. Ina bana babiri bokka babuwala 12 and 17. Yeah. Kale. 12 and 17. Boyogedde omutondo ozo balinga mu myaka nga mukaaga. Senior. Ko lyonda bye ko ngandi lubuto. Olaba wekwe kato lulina. Olafuna. Nze senior nze muntu afuna olubuto ng'omuntu w'entebe tategedde n'enzaalo omwana n'akula ng'oli tategedde nalufuna ddi nazaala ddi. Ekyo kituufu. Ne ntambula n'omwana wange ne bambuuza ate ono wani nti wange wamuzaala ddi. Olubuto nga tetwalulaba. Okitegeera ekintu ekyo. Naye onyumira music? Nnyo. Music mmere y'omwoyo. Music. Banange onzijukiza omukyala bamuyita yanewunyisa nnyo. Era naye mukubi wa pate nyina alabika kati ndwawo mulaba oba nga kyatambulira gyatambulira bamuyita Rachel omukyala munene bwati muddugavu naye akuba nnyo pate like yavuganga gundi Harry ya Black alabika yoyo twamukazaako ya Rachel kamotoka alabika yoyo kuba wamma munoonyeeko wano ekifaananyi mukulage bw'aba si yeye ng'ongamba si yeye yanewunyisa nnyo nti yankubira esimu n'angamba njagala reggae njagala mix za reggae nenewuunya nnyo si kyangu okusanga si yono kati lwekyo kyomulala manyi ono lwekyo n'omulala bamuyita lwekyo omusomesa n'omulala muddugavu munenenene lwekyo ng'ayina cat face Mukiga alabika yoyo gwe mukwano gwensembyeyo droppinga lwaki owulira tribe ye so siga nti yali anteekako amaanyi g'Abakiga no senior waliwo embeera z'omuwala nga mukwano gwange nga sizisobola nensooka nengezaako nenwana ate nze mikwano gyenjagala nnyo nti bwe mbakyawa basala ne weight ne bava ne mu mbeera lwansonga I sacrifice a lot odda mbakyawa bw'obanga mukyalibwamu oyiwawo mubiri nnyo nendeka ne byanandi nze nakatandika okuyiga okweyagala self love I remember nga I put them first oba okitegeera ekintu ekyo bino nkubira esimu mbona gisuzi bwe mba ninamu ekyetaano muwakyeji nesigazamu egi kubamba nkimanyi emmere nze mweri mu nnyumba abaana bali sorted abaana bali ku masomero mama alyoke taata alyoke nengoberezaako n'okkuba essimu oli bulungi mbafaako nnyo ye mukwano gwe naakasembayo okudropinga
ate bwe mba dropping bwe batampalana baba banjagaliza kufa ensano sinyangu sini so kati bw'oyogedde ku reggae yoyo Rachel ayagala nnyo reggae sisobola kulaga kifaananyi naye nga mukazi mukiga mumpi munene alina cat face around bweti yoyo ali joli bwatyo ali awo bwatyo naye bw'omulaba ennaku zino tali bulungi bwe namuvaako era ensonga eyamunzigisaako nti oli bwe yetta olwa addiction ng'ate ndaba noono naye ekkubo lyerimu ne mugamba omanyi oli bwe yafa ono ndaŋŋamba mbivuddeko ebibanga byebimusiza mbivudde naye mugamba biveeko ndowooza obiraba n'abiddako ne nwanagana naye lwekyo oyagala onzike ng'oli n'ebirala omanyi fe abakazi obeera ne mukwano gwo oba simanyi oba kiri ne mubasajja naye bw'alaba nga gwe oyina gy'olaga oyina ekiddako nga ye alaba talina kiddako ajja sigala nga yeefudde kyaliiwo kumbi akuliira munda nga ki kintu ekyo bwe nakiraba bwe nakizuula ŋŋamba kitegeeza asobola n'okunzita ate kyali kisoboka ne mwatulira ne mugamba olwa kino na kino na kino na kino tukole ki ne mbasajja gyekiri nembasajja ndowooza general abantu bonna so omuntu nga nze nkwagala nnyo ate gwe nondaga nti nze progress yange ekwasa ensaalwa toba kyali wange ate abakazi ndowooza mwe musobola okwekwekako naye abasajja kyafuka kya bulijjo ate abasajja bakiraga nnyo kyafuka kya bulijjo ate kuba oli asobola n'okusaba nagamba agenda kunkola ki webale nnyo basajja bwe kiri so ebimu tusiika busirisi gwe n'okizuulanga buzuulizi noga ono kati bad company eyo n'omuta so bwekito bwe kyali ne muta naye ensi yo si nnyangu bwekito bwe kyali ne muta ate bebekulu yayimba n'agamba kabaka mwako webale olunaku lwe namuta alina kyeyagamba owa boda amuvuga Nfuluma Riders Lounge zaali sanga 7 empewa empiseemu ngenda waka nengero oyo wa boda muyita jangu onvuge ntuula ku piki ambuuza bamuyita Naalongo nga sikyakulaba ne Naalongo kiki mwayawukana nga bw'agamba kunzi nga bw'agamba twayawukana Naalongo gwe manyi oyo omukazi bamuyita Naalongo kale ye yabagamba nze Naalongo naye nze nzikiriza nti bw'ojjamu olubuto nze siba lwaki mba nkuwa ekyo ekitiibwa ng'omwana watuga mutuge sisobola kikuwa bw'ozaala n'abuuka kitegerekeka naye olunaku n'okeera ku makya n'ogenda mu ddwaliro n'ogamba dokita nzijjamu olubuto n'ojjamu olubuto lwa myezi 5 najja nga kasuuli sisobola kuyita Naalongo era nakimwatu namugamba abantu bakuyite Naalongo naye nze sisobola kola ki sisobola kuyita Naalongo lwansonga tewazaala naye nga bamuyita Naalongo naye nga ye Rachel oli mutuufu ye Rachel era ku Facebook akozesa Rachel Namala ayika yoyo ayagala nnyo reggae ayagala nnyo reggae ya mumanyi so owa boda n'akola ki naŋŋamba yagamba ABCD nga butuufu nawunga kwolwo n'otulo tetwajja neŋŋamba bulijjo mbeera ne enemy lizi nno bakwano babagenda laba mboozi eno which is okay nze ayagala okukuddamu yenna nja kumuwaniriza tewali buzibu sitiinaako buzibu saagala ogambe ate siniya yandutte ku gundi ye ali kunkolako ntalo n'abantu sirina lutalo lwenkoze genjogerako namaki awo kabanze oyo ne bwakukubira nti nagirabye nti mpita ne bwakugamba nti nange bampiti nsobola okubiddamu nga bwe mbyogedde sobola n'okuyita owa booda nga waali ne muteekamu sente z'amafuta ne mugala jangu wano weewati ne weewati era asobola obyogera nga bwe yabyogera olaba senior binze nzikiririza mu nkiyite ntya nzikiririza muzimalayika nti singa wa boda teyakiŋŋamba singa nalwawo tegeera eyali mukwano gwange kiki yali laba malayika weeyitira mu wa boda taba kukiŋŋamba kuba gwe yakigamba taba kukiŋŋamba tewandibadde mulala akola ki akiŋŋamba ye yanzibula amaaso yes kwe bityo ebyali tuufu nnyo naye nga bwe yeeyo life
bibeera mu bulamu bwa bulijjo noyamba omuntu ninga ya akusabira kimu oba afaddi bibaawo oyogedde ako nzijukira olunaku oba ojjukira twasinkanira mu bbaala omwo bannange n'ogenda ombuuza omuntu eyankola ekibi ndowooza olaba ate nga nze simanyi binakuddamu olabika walowooza ntamidde waddamu na busongo naye nakijjukira luvannyuma nga lwekyo ani lize namuzeemu bubi lwaki tewankubira essimu n'onneetondera ndabika nze saakitwala nawanja tokitutte nze ndwawo nyiiga mwana ndwawo nyiiga nawanja tokitutte oba nalowooza mwenge era walowooza ntamidde oba nakubuuza ani kati awo tumuleke wabula sagala bikomyawo tumuleke kitegeera ng'omuntu wamutta n'omujja mu birowoozo bannange yankola bubi nnyo okitegeera ekintu ekyo mu bintu bye baakakukola ndowooza ye kye yasinga okukola ekyali ekibi ennyo ekyakujja mu mbeera liizi nno okimanyi nze ndi mukama yannyamba nnyo nti nsobola onnyiiga nenyiiga nga ndinzekka bwenti naye bwe ngenda mu bantu bye nanyiize nga ndinzeka mbireka eri gye nanyiigidde n'oyingira mu bantu nenzira mu mbeera za bulijjo nga newemba nga eyanyiiziza tuli naye awo bannange nga ndi free naye nze ate bwonnyiiza nenkusanga awantu bwe sivaawo wakiri nzirako wesikulabira mulimu benviira nange naye tekitera nnyo kubaawo noddamu n'obonga naye mubonga bw'aba abonze wadde oyo gwe nakubuuza n'onziramu obubi n'amala jjawo n'obonga naye ate era olaba jesito mukubuuza oŋŋambye tumuleke saagala nnyo kubizuukusa naye tuzeemu ne twesanga era nemubonga n'abonga nemubonga abonga nemubonga n'owulira otya naye nga tewali kye tugatta tuba twayawula nga twayawula ndowooza nze nina bubeezi na mutima mubi bwe njawula n'omuntu tetulina kitugatta tombuuza sikubuuza tondabye sikulabye balinda kubuuza ate waba x-ray katolina bangi ate ba x siina bangi kale ate ba x bange mikwano gyange yawe mbadde nzija nange ba x bange mikwano abatono be ninawokko bakwano bange nange bwenti bakwano bange lwansonga nti be bakola kasasiro waabwe nembagoba nga akimanyi kyemugobedde nti kyekino kituufu akikoze kuba nze ngaba chances bwe ndaba nga kyokoze si kirungi nenkugambako n'olulala n'okikola nenkugamba kuba okikola olulala study chance teragigaba era nkugoba nkugamba olwakino nakino olabika tojja kukyusa kati bwe mmala obbagoba ng'ate batandika sirifuna muntu nga ggwe lwaki tewamaintaininga nga tumaliriza lizi ndaba nnyo ekigambo basire queen nkangambe ku bulamu bw'omu bbaala z'entebe amapate bulamu bw'amasanyu g'omu ntebe si mu ntebe mukka njagala kozesa entebe kubanga gy'osinga otegeera no kyenjagala okuleeta kiri mu ntebe there is a certain group gyendimu eyaba intellectuals kati bakyakala nabo kati mu mboozi ze baali banyumyako nga bagamba nti mu ntebe temulimu basire queens mu ntebe mulimu abawala abalina ku ssente just naye temuli basire queens ekigambo sire queen gwekitegeera otya mu ntebe tulinamu basire queens mu ntebe tetulinamu basire queen mu ntebe tulinamu abawala abayinawo n'abawala abali obubi onoosireyinga otya ng'oli bubi abali obubi genda mu maaso mutuufu ddala osireyinga otya ng'oli bubi mu ntebe mulimu abawala abali obubi mu ntebe mulimu abawala abali obubi naye nga bakuba pate lunaku daily from Monday to Sunday babeerawo batya abeerawo kati nze bantuukirira gyebaleko bambi banayendudde nga nkulaba olwo alina kyayagala bambi emyaka gye nkulabidde bambi oli muntu wa mirembe bambi olwo ne muwa okutu bambi badde nkusaba bambi bangulire wadde kasooda kati ne mmanya wansabidde kasooda bwe mwabbi ajja kuneeyanza
nga nkwata mutwalo genda ofune bia oba naye neyanziza mwana gwe kyoka nowa boda ndese kale mumanye kale yaliko neighbor wange nemanya bamubanja Lizi togenda nnyo mu details naleta basi nemugamba tewali buzibu kati mu ntebe tulinamu abakyala ba mirundi ebiri mulimu ba boss ladies weewaawo nga tebeeraze n'abawala abali obubi temuli sequence mu ntebe Boss lady tuyinza bawula bati boss lady bwajja mu bala yeyisa atya boss lady bwajja mu bala okuviira ddala ewuwe nti abayinawo ewuwe ne bw'aba apangisa nenga wuwe yeemalirira bw'aba alina ku mmotoka yeevuga tagwirana nti ajjana bw'aba anywa wayini neyeteekamu eccupa ya wayini n'atambula nadda ewuwe oyo omuntu aba yeesobola ne bw'aba bbiya nti bw'ajja n'anywa bbiya ne bwe bw'aba mitwalo 4 nayingira emmotoka ye n'agivuga n'akola ki n'agenda ewuwe oyo abeera boss lady talina gwasabye transport talina gwasabye bbiya oba okitegeera ekintu ekyo oyo abeera boss lady tasobola ku influence nga musajja n'amugulira ogwo omuzinga gwogambe tugambe boss lady asobola okunywa ebya bbeeyi mukko boss lady nze kuba boss lady bendabyeko olaba nange seebalira mu ba boss lady naye abo abasajja nange mbalabyeko mbafunyeeko musajja najja nagamba gwe no kyekikunywesa bbiya nonga taata nandinywedde kibutwa gwe gundi zooliko kirasi zooliko za moweti taata gireeta enja ginywa baba ziina n'aguleeta neera nengunywa abo abaagala okulaga kweraga okitegeera ekintu ekyo tigwe obadde oyagala ongulire ki wandinywedde wayini muleeta enja munywa wayini ki nti bwati namuleeta naye nga tomusabye olwo olunaku oyogedde mbadde nnako enzijukira olwo olunaku bwenajja nenkusanga awo nenkubuuza liza oli wano nongamba obadde yambeerewa nkugamba mbadde nkubuuzaako awo abasinga we bagambira mbu ndi arrogant nongamba omaliriza nenkubuuza onywa kino gamba nedda ssebo bulungi neno si byadda byenjogerako nga tulina bakyali bati bya mwaka guwedde no oba this year no closely towards lockdown yali lwa 2018 oba 19 yawo kati then nenziramu nenkusanga omulundi omulala kolo najja nenkubuuzako nenkuviira nenkuyitako we wali nayitawo nenkubuuzako nenkuyitako kati mba ndi awo ng'ojja we tuli bannange ng'oli happy kati nenkujjukira ngamba lizi leero osanyuse ki nongamba ati bulijjo nsanga tekindiiko kyekiba kikulinnye just muntu abeerawo n'aswitchinga moods ebyaddala nze nswitchinga moods naye ate mudi yange ey'okubeera ize gyensinga ennyo okwambala nnyo sinyabbi nze ndi ize nnyo ndi muntu ali ize nnyo nti buli muntu asobola kuntuukirira buli muntu asobola kunsaba kyayagala as long as toyogedde bya kisiru sikolagana bintu birimu nonsense so mbadde kaleeta nga njatunulira osanga omuwala ng'atudde mbadde bulungi nga mukumulaba osobola omutima gusobola okugamba nti ali fine kati mukusooka bweto tuba tulowooza abasajja omulabiramu ekyo ekiti bw'olaba omuwala ng'atudde yekka oba kyekikugira teyeezinya bya kisiru exactly then surprisingly n'omutuukako you want to offer drink naye reply gyakuwa nekumalako bumazi bwabikkula akamwako okuwugira n'ogamba lwaki tasirise okitegeera bulungi kitegeera kati bw'okoogerawo n'ogamba nti bajja ne bakabirira oli n'atandika n'okugamba ebya booda biki kati zezo incident tubasanga omuwala ng'ozzeemu ofalinga drink n'ayagala n'okuwa option nti oba drink togimuwamu essente kubanga alina n'omwana omulwadde biswaza kati nengamba what abanga ze mu Red Cross you understand biswaza nnyo biswaza that's a very very total turn off olaba omuntu ajja buzi kukugulira bia n'omugamba bampe soda omutanize off nekala ate omugamba nti bampeemu ssente nina ebizibu bingi first accept the drink maybe mujja kuinitiating a conversation kyangu nnyo okuleeta obulamu obulala naye nga lwaki oba oleetera ebizibu bye mu bbaala
nze mbalabyeko n'agula kasoda ke n'akateeka mu disposable akakooko manyi kalwawo kulabisa n'omugiraasi ya bbiya ati gwe bw'okyama how are you what are you drinking wine mbalabyeko era nakyo nekinsesa nenseka neŋŋambula abawala mbihuyu mugambe nywedde kasoda mbadde siinaamu naye ne bbiya munywa just be who you are ense ejja kugondera naye buli lwokoma okwewanika ku kyotali oba ogenda kubonaabona kati weewanise ku musajja mbawulira I have my car is in the garage naye nga toyina wadde mupiira gwa boda balina emboozi ezo lwaki I don't own any car period togenda kunkuba togenda kundabira wano wansi kyebaagala mbu omusajja aleme mulabira wano wansi naye nga lwaki oba ondabira wano wansi ng'osinziira kuki siniyabbi obutaba na mmotoka tekitegeeza nti ndi wa layisi okitegeera ekintu ekyo ate okubeera n'emmotoka tekitegeeza nti oli wa bbeeyi kituufu abaana bamanyi oba n'emmotoka mbalabyeko ng'agiina naye nga nezigula amafuta taziina oyo nno mikwano gwange bamuyita akeeke tuli mu kamera nno wano jangu olingizayo abantu bakafesi balaba akiki mutooro yona akiki mutooro bwokyo nakawere bebi ali atya so kati abawala munnange ne bakusobera nga ayagala okuba mu bulamu bwa bbeeyi teyeesobola tabuliimu tabulotangako ate nafuuka musobola obulamu bwa luxury oba nfuna ne bubafuukira akabasi ate nga yeesiwa luxury buli muntu olina okumanya ogwa webale nnyo nze siniyabbi nali nsuzeeko ne mu nnyumba emitwalo 3 nga naakajja mu ntebe era okufa yandayisaawo nga oba oyo Moses omumanyi oyo omuzeeyi oyo asula awo bamuyita muzeeyi ŋŋanda eno fa yandayisi naye mmanju waayo kati mu maaso geeyo ennyumba y'oyo muzeeyi bati wano mwaliwo n'akasomero kannasale weekali by the way kati nga waliwo obuyumba n'okunkwata banzijaawo kaali ka mitwalo egyo 3 yes 3 nga nkolera ku bayita nfuna emitwalo 8 omwezi nga ndaba mpitawo nsasula renti yange awo we nasisinkanira lwekyo twakwataganira awo ne tubeera babiri nga nze enkola ne ndeeta emmere buli kimu nga nze taata nze maama naye nga ndaba mmalako ekyo njagala mufune ekyo tekinswaza kwogera nti nali nsuzeeko ne mu nnyumba ey'emitwalo 3 nga temuli siiringi abantu baagala okatanda singo naye nga kwe tweyuwa ffenna si where I am kati nze nina beŋŋamba obulamu bwe nayitamu nga balaga neeraga balaga nze ate gye nvudde wange tanswaza omanyi lwaki nti nnyumirwa nnyo ne mubuulira abantu nti kati wentuuse bwe nzijukira gye nava ne wentuuse nseka n'okuseka obulamu bulinga omwana okukula nti omuzaala n'abeerawo nga wa lunaku lumu n'aweza omwezi n'aweza emyezi 6 n'aweza omwaka n'akaddiwa ne life bw'ebeera nti ogijja wano n'ogenda ng'oyambuka ng'otambula n'obulamu step by step nawe nabeerera mu yeesatu nga tosobola kunkwana n'ombuuza osula wa ne nkukweka nti nsula kweri ennyumba ennungi nga gye nsongako era nkusongera wali abaana bazisongako watya n'ozisongako amazima tegeekweka agamba nkomya wano ngenda kuba essimu bagulewo then novaawo then ate n'ayiriba okudda gy'agenda nga omuyisizaawo ng'eri obadde okimanyi nti obulamu bw'okufeekinga buli expensive Yeah, of course, very expensive. Buli expensive kuba kakati webubeeredde expensive we wano. Ofunye ekisajja kigagga. Okirimbye. Nvuga let me say Harry akale obakuluga. Nti naye yabadde kinti eri mu garage. Nti yeetaaga sente mikolo okuba oyagala akasente. Yeetaagamu emitwalo 8 gifixinga. Ngaya agikutta agikuwadde. Nti osuubira bagimalanga ddi nti mu nnaku 2. Kale zizo gendo gifixinge. Munnaku 2 ngenda kukubira obeeko ne wonsanga okimanyi abayagala ojje nayo after 2 days abakusuubira ojje ne kulugayo bahariyayo oyina okukola ennyo ofune emmotoka gy'opangisa naye nga buli saawa bakubira amasimu wagipangisiza essaawa 6 ziizino tuli mu ssaawa 9 ogizza obeera ku bunkenke bwoti watya n'ogitomeza oba watya ne bakutomera ndowooza obirabye ebintu by'okwewanika nze seewanika siniya sewanika nze sewanika mu bulamu obwo bwa luxury buli expensive oyagala okakasensi nti goli expensive nakufukira nekizibu kati nze njogeranga ku side y'abasajja omwana nakufukira ekizibu omukubira you come and pick me we mulimba oyina emmotoka
oyina okuyiiya ennyo ogifuna ogenda omupiikinga ate tojja mupiikingira mu mmotoka 3 za njawulo ajja kubuuza naye oyina emmotoka meka mu bulamu ate otandike n'ebirimbo byokka biba expensive you know baby olwokuba luli wamupiikingidde mu V8 oba VX oba TX leero omupiikingidde mu buno mmotoka obutini spasio lwawoomo leero ngozze naako you know emotoka yange bagipangisiza yagenze ku mikolo luli ojja mupiikingira mu VTs ate leero ino okuyiiya ekirimba ekipya ate nga kimatiza so obulamu bw'okulimba si bulungi oba olina okuba n'amagezi mangi nnyo oba olina kulimba nnyo sibusobola nze ng'omuntu ana babeeramu nange mbeewuunya nze sibusobola n'akazigo kange ak'emitwalo 3 bandropingangawo n'emmotoka mbeera wano se nga tekali mu kikomera kali awo ku kkubo oba kitegeera ekintu ekyo so just abantu bandibadde ki kye bali nti tokweka ne bwoba osula mu ruumu emu ate nze gayi bwemba mwagadde ne bwaba asulamu ako kasitoowa agenda n'akansuzaamu ng'omwagadde bwemba mwagadde singa balabana simanyirwa baba ne issues zaabwe lwaki tebali ku original abamu akubuulira abasajja bandeetinga nnyo down biki biri omutima gwafa emitima gyakaluba fena baatuleetinga down naye ndowooza kisinzira ku mbeera z'omuntu buli omu akola bibye bimunyumira kituufu kyo kiri kale banaye tetusobola kusukkawo wano tujja kufuna time endala tunaba tuzzemu meetinga mu budde tunyumye ku bintu bingi nnyo bitulina onyumyako so thank you so much for watching please subscribe olaba linki eno sharinga waliwo abaagala okunyumirirwa emboozi weeti ebyokuyiga bingi obulamu buno buli muntu story inspiring abantu abalala olwo ali eyo nga aina kyayita mu mbembi ekibi nga ate bwalaba wano alina byagenda olaba mu bimukyusa obwongo omutima abe mukkakkamu obulamu bugende maaso so thank you so much subscribinga ZJ Yabi mbadde ne OG wange Liz nga wetwazirunda wetwazirunda oba myaka emeka wobeera ku kamera boti ani guyinza otumira Masasi alaba gondizo Masasi Masasi aziraba Masasi aziraba tumire ku chali wange Masasi pozi neba obizi bange besikyalaba neba ogizi besina namba zaabwe nti obate tuli ku Facebook n'abanda beyo bonna abyandiyetaze okubali ow'emyoyo babuliriro bagumya nze wendi yeah man I'm good in that all right kale Masasi big up on yourself and easy oba mujukira yo inzo mwerabira ayinzo nerabira big up on yourself Masasi Abu Masasi akola ku record radio oyo haji yes namusuubiza omufumbirwa ekisanja kimu badde nti wamusuzaako nedda wamusuubiza omufumbirwa namusuubiza ekisanja kimu ngoli haki yakumeka oba yasatu mmeka naye si mu birooto nnoolowooza